Mateeka tosobola kugenda maaso na musango omwawabira twaliwo. Ekirala kkooti ng'emaliriza egambye omuwabi wa gavumenti nti amaleyo disclosures oba obujulizi kwe yeesigamye. Kitegeeza ki kkooti eyongedde n'etulaga nti omuwabi wa gavumenti akyalemeddwa okumalayo obujulizi kwagenda okwesigama ogenda maaso n'omusango guno. Kitegeeza nti olwaleero ne Honorable Ssegirinya ne bwatandibadde mulwadde muwabi wa gavumenti abali tanakweteekateeka genda mu maaso naki na musango guno. Kikulaga ki? Ffe nga n'amateeka twogeddemu tusaana tuwandiikire omuwabi wa gavumenti nti omusango guno kyannaku nnyo ku luno afune ku nsonyi, nti omusango atalina mu bujulizi nga gulimu omulwadde omuyibwa ati bandifunye ku nsonyi ne bagujja mu kkooti. Bajje gukoma okubeera mu kkooti ng'omusango mujwetegere tegulina na bujulizi nga bwe tulaba enfunda zonna. Kijja kubafaanana bubi nnyo omulwadde ono babaako ekimutuukako kuba ekimuku eyo emutawaanya ku mutwe gwe musango guno ogwamuteekebwako ng'ekibonerezo ekiyinza okuguvaamu buyinza kuba nakutumuteeka kalabba. Tukakasa nti ekimu ku bimulwazizza y'embeera eyo eri psychological, alina psychological problem ng'eva ku musango guno obutali mu bujulizi. So kusaba omuwabi wa gavumenti afune ku nsonyi ku luno gino emisango agigye mu kkooti eyo kuba talina bujulizi kumala emyaka gino gyonna. Oluyimba lwe lumu, leeta obujulizi. Kkooti emugamba leeta obujulizi, kati era emugambye nti n'omwaka ogujja leeta obujulizi musobola okwesigamamu okuba nti omusango guno gugenda mu maaso.